Abatemi b'ennyama bajaganya olw'ensonga nti bagezezaako okutunda ennyama mu bungi olwaleero bw'ogeraageranya n'emabega newankubadde ng'ekiya kibadde kyamaanyi ensangi zino ekireetedde ebisolo ebimu okufa. Mu lufula y'e Kaleerwe gye batemera ennyama ebisolo ebitundibwa olwaleero bibadde byanjawulo omuli endiga, embuzi, ente n'ebirala ng'emiwendo gibadde waggulu olw'ensonga nti ebisolo bibadde bitono mu katale. Okusinziira ku ssentebe w'abatemi b'ennyama b'omu katale k'e Kaleerwe Sulaiman Sekannyo, abantu bettadde nnyo okugula ennyama y'ebisolo ku wiikendi ng'olw'ebbalaza okuba nti lunaku lwa kukola abasinga ku bakasitoma be basuubidde okujja okugula ennyama babadde baaguze dda y'ensonga lwaki abamu ku batemi b'ennyama bibasaze. Oludda olwaffe ng'abasuubuzi terubadde bize nnyo olw'ensonga nti eno etuuse ku lunaku olwa wiikendi, olunaku lw'omukaaga Sande twasaze ebisolo abantu ne babeera nga baaguze ennyama kati olwaleero ne kubeera nga okwaffe si kwamaanyi nnyo. Ekyomusana okwaka ennyo Sekannyo takiteseeyo era ategeezezza ng'ebisolo bwe bifudde nnyo okutwaliza awamu ng'ebyokulya byabyo bibadde bitono omuli ebirime olw'okukala nga kiva ku musana ogwasa omungi. Zibadde ntono olw'embeera y'obudde ekyeya kigenze ne kyokya ebitundu evente zaffe ate ente zimirirawo ku muddo n'amazzi kale enkuba bw'ebanga tetonnya nakyo kizireetera okubeera nga zibeera. Bo ate abatemi b'ennyama abalala betwogeddeko nabo bategeezezza nga bwe bali mu kutunda era ng'abaguzi bakyajja mu bungi olw'ensonga nti olunaku lukulu. Nakalema Grace, Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.